بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. amatenda amajjuvu gowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebigera n'emirembe tusabidde eri omubaka sallallahu alayhi wasallama wamu ne ba ashabu ridwanullahi alayhim wa arda. Abooluganda ab'ebitiibwa balamusa n'ekiramuso ekisinga okubeera ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbaniriza musomo gwaffe nate era ogwa tajwid al-Qur'an al-Karim nga tutunuulira ku bufulumiro n'ensibuko y'ennukuta ezikola Qur'ani ey'ekitiibwa. Ku misomo gyaffe egyakulembera tutunuulira ku bufulumiro bw'olulimi oba ku part obutundutundu gwe twayita al-lisan. Twagamba nti al-lisan obutundutundu ogwo gw'olulimi gufulumirako obufulumiro bungi era tugwawulayawulako ebitundutundu nga 4 oba 5. Ekitundu ekyokuna kyetwalaba twagamba nti ekitundu ekyo tarafu lisani wa fihi 5 makharijin li 11 harfan. Ye olulimi gye lusembera, olulimi ensembo y'olulimi. Twagamba nti ensembo y'olulimi eyo eviirako oba kufulumirako obufulumiro 5. Era obufulumiro obwo 5 kuvaako ennyukuta 11. Olwaleero biidhnillah tugenda kulaba obufulumiro obwalibadde ng'obwokusatu obuva ku gupaati ogwo oba ku gutundutundu gw'ensembo y'olulimi. Ng'era al-makhraju thalithu obufulumiro obwokusatu littaai bwe bw'ennyukuta ya ttaau waddaali wattaa'i bwe bufulumiro bw'ennyukuta ya ttaau daali nettaau. Watakhruju min tarafi lisani min jihati dhahrihi ma'a ma yuhaadhihi min usuli thaniyataini al-ulyaini. Era nga obufulumiro obwo obw'ennyukuta ya ttaau daali nettaau, ennyukuta 3 ttaau daal nettaau zifulumira wa? Watakhruju min tarafi lisani, zifulumira ku nsembo y'olulimi, olulimi gye lusembera, naye min jihati dhahrihi, mu maaso kugamba olulimi gye lusembera naye walabika ku paati erabika omuntu senga ayasama bw'ati n'alaza olulimi lwebweru, paati eyo erabika ku nsembo yaalwo gyetuyita wetutegeeza nti ensembo y'olulimi paati eyo erabika ku lulimi oba tegereka nga ekwataganye naki ma yuhadhihi min usuli athaniyataini al-ulyaini, ng'ekwataganye n'ensibuko y'amannyo 2 agawaggulu. Tugambye ensembo y'olulimi paati eyo erabika olulimi gye lusembera ddala. Bwe tuba twogera ku lulimi gye lusembera tegeeza paati eno eri okumpi n'akamwa. Abamu tukitegeera bulala ne tulowooza nti bwe twogera ku lulimi gye lusembera tutegeeza eno mu ddookoli. Olulimi lutandikira eri nga ludda eno wabweru mu kamwa. Kati bwe tuba twogera ku nsembo y'olulimi tutegeeza kapaati kano akalabika senga omuntu ayasama katini n'afulumya olulimi lwe. Bw'afulumya olulimi akapaati kano akalabika akatini ennyo olulimi gye lusembera wetwogerako nga wakwataganye n'ensibuko y'amannyo 2 agawaggulu. Tugamba wavaawo ennyukuta yaki? Ennyukuta ya ta. Wulira ta ojalaba owulira mu kamwako oba oyogera ato wetegereze ojja kulaba nga ensembo y'olulimi olulimi gye lusembera eno ekwataganye n'ensibuko y'amannyo oba n'ensibuko wetugera nti ensibuko y'amannyo kitegeeza ebibuna amannyo wegatandikira 2 agawaggulu wegatandikira okumera okudda waggulu, gyetegeeza awo olulimi werukwatagana werukoona netuga ato to neddaali yemu, ad da nettaau yemu, atta 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 adda. Oba tegereka bulungi ekyo woba ng'okyegendereza n'okyetegereza bulungi mu kamwa oyinza okubeera nga okitegerera ddala bulungi. وتسمى الثلاثة بالأحرف النطعية لخروجها من نطع غالي الحنك الأعلى وهو سقفه.
ennyukuta ezo kyovula nti zo ziyina ekika. Ennyukuta ezo ssatu ta'u dal ne ta'u zituumibwa ekika kya nitaiya. Nitaiya kugamba ke kasolya k'oluba olwa waggulu, kubanga zifulumira mu kasolya k'oluba olwa waggulu. Eno amannya abiri aga waggulu gye gatandikira ke kasolya k'oluba. Kati kyovula ennyukuta ezo zatuumibwa nitaiya, kasolya k'oluba olwa waggulu. Ennyukuta ezo ta'u dal ta'u. وشيخ قامت ويوضح الشكلان التاليان مخرج هذه الأحرف الثلاثة. الفانا بنو bitwolekera ddala bulungi nnyo ennukuta ez'essatu zetwogeddeko ta'u dali ne ta'u. Wayulahidh, wobanga wetegereza bulungi mu bifaananyi bino, anna mintiqata, bw'otunuulira ekifaananyi kino n'otunuulira paati ya qar'i tarafi lisani. Sheikh agamba nti wayulahidhu anna mintiqata qar'i tarafi lisani lima yuhadhiha min usuli thaniyataini la takhtalifu fi thalathati وإنما يختلف وضع مؤخر اللسان فهو مرتفع في الطاء لأنها مستعلية مفخمة، ومنحدر في الدال والتاء لأنهما مستفلان مرققان. شيخ قامتي وتنولي الفانا بنو bijja kwoleka bulungi ofulumira bw'ennyukuta ezo essatu. Otunuulira bulungi nti akasolya k'olulimi olulimi gye lusembera ddala ensibuko ensembo y'olulimi ng'ekwataganye n'ensibuko y'amannyo abiri aga waggulu. Ojja kutunuulira ku nnyukuta ezo ng'olaba zonna ziri ku kintu kyekimu. Amakulu bwe tuba tusoma ta'u daali ne ta'u, olulimi lukwatagana waggulu ku bibuno oba ku nsibuko y'amannyo abiri aga waggulu. To da ta, to da ta. Oba tegereka bulungi? Enjawulo, Sheikh agamba nti enjawulo ebeera mu nnyukuta ez'essatu ekiyinza okubeera nga kizaawula. Wa innama yakhtalifu wada'u muakhkhari lisan, enjawulo eyawukana eri ku lulimi eno gye lutandikira. Paati y'olulimi eri okumpi n'eddookooli wabeera enjawulo. Njawulo ki? Fahuwa murtafi'un, ensibuko entandikwa y'olulimi esitukamukko mu bbanga oba esitukamukko waggulu fi ta'i, mu nnyukuta ya ta'u. Oba oyogera ta'u to olulimi eno gye lutandikira lusitukamukko. Lwaki? Liannaha, olw'ensonga ati ennyukuta ya ta'u eyo ebimu ku bitendo byayo insha Allah tujja biraba, naye ebimu ku bitendo byayo musta'liya, nnyukuta nzito oba nnyukuta nsitufu, tugiyita musta'liya, nsitufu. Okusituka kw'ennyukuta oba obusitufu bw'ennyukuta, ennyukuta okubeera ng'egejja kiva ku kubeera nga ensibuko y'olulimi esituka mu bbanga. Nabwe kityo ku ta'u ensibuko y'olulimi esituka awamu n'ekyo ng'olulimi enkomerero yaalwo ekwataganye n'entandikwa n'ensibuko y'amannyo abiri aga waggulu. Ate wa munhadirun fi ddaali wa taa, ate bw'otutunuulira olulimi ku nnyukuta ya ddaali ne taa, ojja siŋŋaana olaba olulimi nga olulimi luli wansi, nga telusituse, eno ensibuko yaayo tewasituse wabula nga wali ki? Wali wansi, wali straight. Ta ta da ta da, olulimi telusituka. Lwaki? Liannahuma, ku nnyukuta ez'ebbiri ddaali ne taa'u mustafilaani, nnyukuta mpewufu oba nzikakkamu, muraqqaqaani, nnyukuta ziri muraqqaq, tezigejja, nnyukuta mpewufu oba ntegereka. Nabwe kityo olulimi telusituka ku ntandikwa yaalwo. Olulimi lwe luno mu kamwa lwe twogerako. Atugambe nti ekibatu kino lwe lulimi. Eno yensibuko yaalwo, eno yensibuko yaalwo, eno yenkomerero yaalwo. Kati bwe mba njogera ta'u, ensibuko y'olulimi eno ekola ki? Esitukamukko mu bbanga bweti oba ntegereka. Ate bwe mba njogera ta'u, ensibuko tesituka, esigalawo bulungi. Then eno enkomerero y'olulimi eno gye lusembera nekwatagana neki n'ensibuko y'amannyo abiri aga waggulu. Bw'obufulumiro bw'ennyukuta ez'essatu ta'u daali ne taa'u, tugambye
zitumibwa ennyukuta za nitaiya. Lwaki za nitaiya? Olw'ensonga zifulumira ku kasolya k'oluba olwa waggulu. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.